Nayanziza nnyo era nga bwagambye ka tukutuse ka lipoota y'embeera y'obudde. Okusinziira kwa lipoota zetufunye ziragidde ddala nga enkuba ebadde ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kuba buzibuledde essaawa 3 ez'okumakya ga leero. Entebbe ebaddewo z'emmitas 3 n'akatundu kamu so nga ate erira wabaddewo milimitas 2.3 so nga ate era n'enkuba ebadde ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwetugaza okukenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssamugenzi olwaleero akitulaze nga Sserwandula Mpewo esangibwayo mu ddungu ly'Obwarabu obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa ssaako n'ezo eziri obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde zinafuye era ekyo kirese okunyigiriza omukubo gw'enkuba ne gusimbira ddala mu ebitundu ebisangibwa mu makati ga Ssemazinga Africa era ensonga lwaki enkuba ekyagenda n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Otugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga bwebadde enkuba yakedde kutonya kuseddamu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate weziweredde essaawa ez'omutuutu nga enkuba etonye mu ebyo ebitundu ebiranye ennyanja Albert ssaako n'ebyo ebiri ebuvanjuba bwa ensi yaffe. Bwetugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga bwetusobola okuba musiyatu tusuubira olwandagirize mu ebitundu ebisangibwa mu nsozi z'omukabaale so nga ate ebugwanjuba okudda kutukira eri ebukiikakkono bwa ensi yaffe wotusuubira omusana okukakanga gukubakubamu wabula ebitundu ebimu ebisangibwayo ebuvanjuba wotusuubirawo olwandagirize ng'okkibiza ddala mu ebitundu ebisangibwa ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. N'olw'ensonga era tusuubira embeera y'obudde n'okukyukira ddala mu biseera eby'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate ne temperature kuba ku diguli za 23 mu Kabaale so nga ate Kasese 28 awamu eri Arua nayo 28 wabula ebitundu ebisinga ebikiikakkono tusuubira temperature kuba ku diguli za 29 so nga ate eri ebuvanjuba tusuubira temperature kuba ku diguli za 28 awamu n'olwandagirize okujjako ebitundu ebisangibwa ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira omusana okwakanga okubakubamu ne temperature kuba ku diguli za 27. Bwetugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu bigambo ebisangibwa ku Ssemazinga Africa kutwaliza wamu tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu bibuga nga Djibouti, Nairobi, Kigali wamu ne Lagos so nga ate eri mu Johannesburg tusuubira omusana okwaka kutuuka ku diguli za 22. Bwetugezaako okukenneenya ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu bigambo ebisangibwa e Bunaayira tusuubira omusana okwamemula mu kibuga Dubai kutuuka ku diguli za 40 so nga ate mu kibuga London awo tusuubirawo olunywankoko ne temperature oba ku diguli 16. Ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba olutimbe lwa UBC beera bulungi.